era mu biseera biri bwe twabeeranga mu popular resistance tolaba nga mbeera nfeesafeesa buli kiseera eyo yali pafyu gundi tiya gaasi naye baali bakaleetanga bakakagezesa e Masaka oli yafuwa akafuwe bw'ati nga nze nkulembedde nendaba ekizikiza nengwa ekiwanga kyange okuva olwo tekyaddamu kuterera ti ku myaka gyange ebyo nali mbisobola naye nze nkyayinera okugamba mukwano gwange bali mwezo okuvuganya Erias Lukwago yensobi gyakyasinza okukola mu bulamu bwe abantu bangi bajja ne bagamba nti apaana Erias naye aveewo amazeewo ebbanga ddene talina kyakoze alwana bulwanyi na Kampala anti zambali omuwala nye tebakoma okwo ne bagatako ne Waiswa wagamba wali nti sisobola kugenda ku mwini UP nga gundi yankulembedde Waiswa ne bakola ebintu byabwe nti abo mbawalana akati kankubuuzeeko naye bagamba nti giba mu kisambu kituufu mama yanja kankubuuze Waiswa nze Sentamu Sewandagi muwalanira ki kubanga wagamba tinzini musajja mukulu nze ndi senior mbyobufuzi kati siyinza kulemberwa Waiswa kugenda ku kitebe tayinza kunnyaniriza era nagenze ne kupita hando ye ne mugamba nti Mr. President ndozo olabye ekiri emaganjo na Wandagi wasibuka natandika okumulwanyisa ne mugamba nja kulwanyisa paka nga akujje emaganjo era we yabadde atambula mugombola ye nabweru eyo bonna be yabadde asisinkana oba yabasinkanye Jinja Kaloli oba yabasinkanye Kagoma oba yabasinkanye ewa basi na taxi ze zabaleese naye nga siffe ku mitwalo 6 egy'abantu abali mu Nansana municipality mwami Museveni talina weewozezza abantu 100 ab'omu Nansana municipality naye alabe Kyagulanyi ajje olaba abaana bebajja nga tebalina gwe basombye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala mujje mbasomere edduwa pijja kutereera omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwe wenna tulaba ku emboozi mu UG weebale nnyo kutugoberera yonna gy'osinziira okutugoberera olunaku olwaleero olunaku lwakutaano tumaliriza wiiki eno ye wiiki yakubiri mu mwezi ogw'omusanvu so wetuli awo mpolampola bingi bitambula mu ggwanga lyaffe bingi byetulengera bingi simanyi oba nga bwe tubigoberera nawe bw'obigoberera sayidi eyo naye nga wetuli okuba nga twogera ensonga abagoberera babeera batono abasinga obungi sebo simba ku muzino bakuwulye bulungi abasinga obungi banyumirwa kimu kyokka besigala banyumirwa kimu kyokka kuvuluga manyi nteri mu nsi muno temuli kyangu nga kumenya ennyumba eyo gy'olaba ennene ng'abantu bayinza ogizimba 300 ne bagizimbira emyezi 6 omuntu n'agiteekako biliyoni ya sente bw'oba ogikuba okugimenya ng'ogikubisa bbomu weetaaga sente zitawera kakadde okuba ennyumba eya biliyoni n'ogiteeka ku ttaka ennyumba eyazimbwa abantu 3 weetaaga abasajja 4 nze naawe neyongerako abalala 2 ne bagisuula mu lunaku luki mu lunaku lumu nebanga egudde kati ebyo byanguyira nnyo abantu kyova olaba tukola wano kontenti bali ne banguyirwa kusalamu akatone nnyo ne katabuka mwana yagenze n'asala akafaananyi nga bali mwezo afukamidde era mbadde mutabukidde nga ngenda kumutandikirako mugambe nti mu Buganda omusajja okufukamira si kibonerezo okufukamira kabonero kakuwa kitiibwa naye ekitiibwa ekyo okiwa oyo akusingako omusajja Omuganda tafukamirira muntu gwasinga bukulu okujjako nga gwofukamirira kabaka jjajjaawo
jjajjaawo asobola okubeera jjajjaawo azaala kitaawo n'omusikaawe aba jjajjaawo, kubanga walimbuuziza nti jjajjaawo omusinga otya obukulu. Osobola okusinga jjajjaawo obukulu nga ye musika wa jjajjaawo. Osobola okusinga jjajjaawo obukulu nga mandwa ene waffe gye tubeera mu nsinza yaffe eŋŋanda, naye nga siba omusajja ali awo ye jjajja w'abaana. Osobola okusinga jjajjaawo obukulu nga mukulu wa kika, tunuli omukulu w'ekika ky'enseenene Kalibbala Ensiisi, abamusinga obukulu bangi. Bw'ova ku oyo ofukaamirira kitaawo. Osobola okusinga kitaawo obukulu nga musika wa kitaawo. Gwe mulenzi omukulu awaka naye kitaawo n'alonda amusikiranga mulala. Osobola okusinga kitaawo obukulu nga taatawo baganda be kati nga nze ninayo obulenzi obuto bwenzaala, mukitegedde, naye ate ne baganda bange waliyo baganda bange abato okusinga abaana bange, kati baba bataata b'abaana bange. Oyo omufukaamirira n'ennyoko. Ewa nnyoko eyo eriyo nnyoko ne kkojjaawo, abo tebaliiko myaka. Abasigadde bw'omutunulira nga gw'omusingako obukulu, olina gw'oleseeyo. ne bw'aba nga ye pulezidenti wa Uganda, ndeseeyo ani? Katonda. Nakugamba nti Katonda kyekyo ky'okkiriza nga bw'okisaba, essaala yo gy'osabye bajyanukula. Tekitegeeza nti okusaba Katonda tuteekwa kufukamira. Osobola okutuula bw'oti mu nnyumba yo n'omeditatinga, bw'osika omukka gwo munda muli n'ogamba ndi Mukama Katonda wange. Bw'olaba Katonda wo n'omusaba n'akuwulira. Tukka ku mavi ebiseera ebisinga obungi nga waliwo okumenyeka. Era osobola okufukaamirira omuntu gw'osinga obukulu nga wamuzizzaako omusango, nga weetonda. Naye gw'osinga obukulu ng'olina ky'omusaba, okumufukaamirira oba omenya empisa y'ensi. Abafukaamirira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II gwe natandikiddeko, baba tebalina kye bamuzizzaako kuwa kitiibwa, respect. Gwe natandikiddeko nti gwe bafukaamirira asooka abasajja abakabaka. Anti onako ogambye wali nti buli lw'ofukamira oba olaga obumenyefu ku lwekyo ky'oba owakoze. Ozizza omusango. Osobola ofukamira olw'okwetowaza ng'ozizza omusango, weetonda omenyese. Osobola okufukamira okusinga obukulu, sayini yakuwa kitiibwa, respect, kussaamu ekitiibwa abakusinga obukulu. Kati abantu bw'ogenda mu ekereziya okufukaamirira father n'ofukamira oba tofukaamirira ono, oba ofukaamirira kitiibwa kiri ekya father nti kitange mpa omukisa, kitiibwa kiri kyalina naye so si ye. Oba ofukamiridde kitiibwa oba omuntu oba ofukamiridde ku lwa Katonda oba ku lwa muntu oyo gwobusinkanye ku lwa Katonda. Kubanga abakulu bano ab'eddiini nti tukkiriza nti babaako n'okukkiriza kwa Katonda. Anti kati abo mba mbafukaamirira. Nti bwe nfukaamirira mba sifukamiridde ye. Mba nfukamiridde ani? Kati nga ggwe omusajja Omukatuliki ogenda ne wa father n'omugamba nti kitange mpa omukisa, nti nyonoonye nnyo, oli mupenetensiya. Naye mba sigamba father ono. Era ebizibu ebibi bye wakola tobigamba father ono. Yes. Father ono kkubo ly'oyitamu okubigamba oli. Kati bali mwezo yagambye nti sebo president tusaba otusabireko obuvunaanyizibwa bw'otukwasizza tusobola okubutambuza obulungi. Najje n'afukamirawo ne president yekennyini oluvannyuma naye n'afukamira, ate obuvunaanyizibwa obw'okusaba ne babukwasa omuntu omulala n'abasabira wamu. Kyembadde nkugamba nti abatalina content tebaalaze president ng'afukamidde babasabire wamu, baalaze balimu ezo ng'afukaamiridde president. Naye nze nkyayinira okugamba mukwano gwange balimu ezo, okuvuganya Erias Lukwago y'ensobi gy'akyasinze okukola mu bulamu bwe. Abantu bangi
bajja ne bagamba nti hapana Erias naye aveewo amazeewo ebbanga ddene talina kyakoze alwana bulwanyi na Kampala naye Uganda yonna mu kibuga Kampala kati olwaleero Erias Lukwago we yajjira ng'enguudo ezitalina koolaasi ze zisingamu obungi mu Kampala wano kati olwaleero mu myaka gino Erias Lukwago gy'amaze nga road mayor enguudo ezisingamu koolaasi ze zisingamu obungi ate nga ssente ezo si za NRM ssente ezo za World Bank emirimu agikola kyanga Mwami Museveni yavaayo n'agamba ja Lukwagadde awo nayambala amajoloberu buyinza twaba mujjako ddali awo kifaananyi bufaananyi Mwami Museveni yakogera Mwami Museveni ekyo kyayagala talina buyinza Lukwago bukola yadde bukuzimba yadde toilet Mwami Museveni kyayagala naye Kampala Capital City Authority nga authority eyina ssente nnyingi nnyo era esobola bulungi nnyo okwewola ssente okuva mu World Bank. World Bank eyina poliisi yaayo ey'okutereeza enguudo z'omu bibuga ebiri mu Africa. Ebyo byolaba tebikola Uganda wokka apaana ne Kenya gyebiri ne Tanzania gyebiri ne Rwanda gyebiri ne Congo gyebiri enalabyeko bakamala okusayininga endagaano KCCA waliwo n'ekitongole kuva mu gavumenti ya Bungereza basayininze endagaano baba bagisayiningiddwa jjo okukola enguudo entindo mu kibuga Kampala ago gemaanyi g'Erias Lukwago kati balo bagamba ekyo ng'okibalazo manyi bo buli kiseera banoonyayo ekibateekagani mwatugamba abavubuka ffe bakulembeze ab'enkya enkya yaffe erituuka ddi kankubuulireko toteekwa kugenda mu kintu nga tonna bakutuuka omukazi obusiraamu bugamba nti kasitazza omukono emabega aba atuuse okuwasa nga tonatuuka oba otegeeza ki kuba wano wagira wanoga nti azamba ali oyo akyabulamu kuba ogamba nogamba nti aligiza agenda kuba kansala wa kansala ku district Eruweero oba ku district Eruweero olabye tofaayo naye ono twatudde wano satiginoonese nnyo we twatudde waliwo abatubatizza kati era nalabyeko nasomako mu komenti awo ku mboozi gye twasemba okukola awo ngagamba nti olaba abamu kubanga bona tebakkiriziganya naawe nti zambali omuwala nye tebakoma okwo ne bagatako ne Waiswa wagamba wali nti sisobola kugenda ku mwini UP nga gundi yankulembedde Waiswa ne bakola ebintu byabwe nti abo mbawalana akati kankubuuzeeko naye bagamba nti giba mu kisambu kituufu mama yanja kankubuuze Waiswa nze Sentamu Sewandagi muwalanira ki kubanga wagamba tinzini musajja mukulu nze ndi senior mbyobufuzi kati siyinza kulemberwa Waiswa kugenda ku kitebe tayinza kunnyaniriza ne bagamba nti olina okukkiriza nti omusajja kakati ebitibwa byalina byawa kati kankubuulireko jjo nabadde ku radio Simba ne Fred Bamwine RDC Fred Bamwine nayogera ekigambo nasoose nenkirabanga ekyokunjerega naye nze omanyi bwe mmaliriza ne programu zino nga nzikoze nzirayo eka nenziwuliriza nze mwennyini era kyobola nteekako comments zange mba mpuliriza bye nayogedde nange olumu ndaba Sewandagi ng'ayogera wali olumu ngenda okuweereza kaliki ng'oŋŋamba nti nagirabye dda nange olumu Sewandagi mulaba wali nenseka ng'anyumye ayogedde ebisesa kati bwe nzirayo eka neneewuliriza ku programu eyo gye nakoze ne Fred Bamwine ku radio Simba Fred Bamwine yagambye nti ono Sewandagi musaasira ayina abantu beyeesibako ng'era abalwanirira nnyo abateekamu amaanyi ge mangi naye ate bo bambi nga tebamulabawo bwe nakifumiitirizaamu ekirowoozo ekyo ne ŋŋamba okubeera mu struggle ng'ate be tuli nabo mu struggle bali ku birala bo nga balaba Sewandagi bw'ajja wano entebe yange ajja gitwala Sewandagi bw'asembera wano entebe yange sijja givaamu ekyo kyekizibu ekisinga obunene kye tulina mu opposition Mwami Museveni kyatusingako era nze kyentera okusaba mu Uganda muno Mukama Katonda aleke kuddamu kutuwa mukulembeze mugezi kwenkana Museveni olowooza ebyo byoyogera si bye bikugambisa nti
olwonogera bagati Sewanda kati yalidde bagati kasi totandiko gamba nti era waliwo abantu abalina enjogere kati kati Mwami Museveni mugezi nnyo era waliwo Mwami Museveni enjogere eyo nze nina okukkiriza Mayanja nze nkusinga obukulu naye ekyamazima gw'onsinga obunene ne bwe naagamba abalala nti toli munene nze nkusinga obunene Mayanja gw'onsinga obunene. That is a fact. Lwaki Museveni mugezi? William Samoei Ruto bw'omutunulira mu Kenya atambulira ku script y'opposition. Ab'opposition be bamuvuga. Wane waffe Yoweri Kaguta Museveni yavuga opposition. Mutunula njagala kubuulira. Museveni yasetinga pace kyakola kye tugoberera. Kyagulanyi kyakola Mwami Museveni nga ndabanga yatandika kutambula ku pace ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Walaba waneno ng'agenda ku kitebe kya Buwane KNRM wano ng'abana bambadde t-shirt za yellow nga basuddemu n'eza red nga bamugamba nti yalowooza nti abantu okugoberera bagoberera red. Omanyi Museveni mugezi kumbe bagoberera Kyagulanyi. Ekyo nkugambye nti tufune omukulembeze atali mugezi kwenkana Museveni. Museveni bwe yali ajja mu buyinza kankuweyo omuntu omu General Edward Katumba Wamala gw'olaba oyo yali muduumizi w'amagye yali mubeezi w'omuduumizi w'amagye Gobote nga ye twaisi wa Muhoozi olwaleero nga Edward Katumba Wamala naye ng'akolera bayeekera. Ffe abavuganya Museveni tulinayo ya deputy speaker owa parliament nga waffe yaliwo FDC yasala ddiro yagenda eri ne speaker yali waffe yasala ddiro yagenda eri abaka baffe aba parliament katunula ekirala mu parliament olinayo ku babaka abadde mu parliament gw'omanyi nga yasaze ddiro owa NRM najja ewaffe naye abaffe be basaze ddiro ne bagenda ewa Museveni byanfuna wenkugambira nti awo Museveni watusingira amagezi gaba magezi. Museveni we yagendera mu nsiko yali mwavu lukyolo atalina kakola ki kalina naye kye yateeka mu nsiko eno kyali eki nga bw'osala eddiro n'olaga eri ng'ofa kuba yamanya talina ssente era tayinza kulemesa bantu be kusala ddiro kugenda waani Wobote n'atega akakodyo ke nga bw'asala eddiro yakola ki okimanyi nti bonabona basaze eddiro okugenda mu Museveni mu kisanja kino kuva mu NUP okimanyi nti bafumu by'obufuzi naye okimanyi nti bonna naboogerako kwabo bonabona basaze eddiro okugenda mu Museveni bana bayinza okudda mu parliament. Kakati kankubuulireko Mwami Museveni akola nga ttiimu gye nalinga mpagira ennyo bagiyita Real Madrid. Real Madrid bagikubye goolo 4 PSG yagikubye muguno ogwa makirabs ogugenda mu maaso mu America kubanga kali akakodyo bagikajjako kaliwa Real Madrid buli sitagwe yalabanga nti oyo asobola okugusamba n'atuteeba n'atunywesa ng'emugula ng'emutereka. Ye ttiimu yalesinza basita abangi naye nga babeereyo nga tebasamba mupiira naye ng'ebajja bujja mu kisaawe nebawa omusimbi omuyitirivu nebaleeta nebajja mu kisaawe nebateeka ku katebe eyo neesigalawo nga bali abalala tebalina muzannyo asobola giwangula. waliwo TV wano emu ekikozesa bweraba omuzannyo omulungi omuweereza omulungi ng'emusikayo yeesigale nga yeri waggulu. Kyekyo Museveni kyakola n'abalala bangi mu bantu baffe abasirika obusirisi nga Museveni abagambye nti amwe musirikira awo ate talina abasirika bokka ayinayo n'abakuba Kerere ng'abo babagamba nti gwe beereeyo okuba ekkerere eno kubanga bw'okuba eno Kerere ffe tuyamba okubaako bye tukola. Kati Museveni ye buli kiseera adizayininga n'akeera ku makya n'agamba nti kati ntaddewo iPod buli muntu yenna okuba n'omubaka mu parliament ajjanga kufuna ssente ng'asinziira ku bungi babaka baalina mu ki mu parliament. Kati ne tutandika ffe opposition okulwana
oyo Ssemujju aveewo kubanga twagalawo waffe wa NUP kubanga sente eza Ssemujju zigenda mu PFF katwagalawo wa NUP si lwakuba Ssemujju mubi twagalawo waffe wa NRA owa movement oba owaffe wa NUP ajene waffe akole ki tubenga ensimbi ezo tuzifuna kyetuva tulwana n'abaffe era kyagula NUP gundi yagigana iPod ega sandiza mu muzisigazi era mu lukalo lwa Fulumio ba mu kifaananyi kya Fulumio 7 nga tudde n'abebina mu iPod temabadde mu NUP sente baziganye ddi kubanga bulijjo tufuna biliyoni 3 ne sente zivaamu tubadde tuzifuna kuvaawa ezitufuna z'ababaka ba parliament zibadde zijja olw'ensonga zibadde mu tteeka naye kati tteeka lyakyuse singa badde bazeetaaga bagenda tubadde tteeka kale likyuse naye katukiza tutuule naye basigadde bagamba ne bwe munaakola ki ffe tetujja kuyingira iPod kubanga atena kigenderirwa kakati ekyo bw'omala okijjawo n'ogamba nti tugenda kubeera na iPod terina kigendererwa lwaki ate otandika okulwana n'abali mu opposition n'ogamba nti wano tujjewo ono waliwo nabadde nkugambira nti abavubuka nga bagamba nti oyo aveewo singa ye senga naye waliwo naffe tulina abalala abasobola okukola bangi nnyo naye abakozi abangi abo basobola bulungi nnyo okulabika nga gwe ovuddewo bw'oba tovuddewo mulala tasobola kulabika nga mukozi nembagamba ndi mwerabira omuwala nabadde gamba nti obusiraamu bugamba bwaweza emyaka 10 bwazza omukono emabega Qur'ani kugamba muwase gy'emyaka 12 wane Uganda omuwala omyaka 17 n'emyezi 11 ne bakukwatako bati nga mwateeseza mwakkaanyiza buli kimu tolina ky'omukase ne tukukwata bwe tutibe ne tukutuusa ku poliisi ekitone nnyo tetuyinza okukusiba emyaka 20 ng'oli wa mukisa emyaka 20 ameka 2 naye omwana tayinza kugamba nti nze natuuka dda ffe nze maama wange yazaala bakulu bange kuba yafumbirwa nga wa myaka 13 n'azaala nga wa 14 ne mu ekereziya ekatende gye babagattira nga wa myaka 13 ne bamugatta ne kitange nga wa myaka 22 era nga tekimenya mateeka ng'era si kivve nange muwala wange omusawo namuzaala nina emyaka 17 nga maama we alina 11 nze nga nina 17 nga maama we alina 13 naye 13 egyo mu budde obwo gyali tegimenya mateeka ne bassaawo etteeka nti ataweza 18 teyeerowooleza era teyekkiririza buli lwogendayo gyali bakiyita canal knowledge oyingira gyali oba ozizza gwa naggomola abaana babadde mu kooti awo wendi empigi awo ng'oli ajja amaze emyaka 7 amaze emyaka 6 kubanga omusajja yamukwatira kawalake n'amusiba kikyetutegeeza mu bavuga okuba nti banatuuka era waliwo neyanyiize nga mbagambye nti omuntu atanaweza myaka 4 yalibadde teyeesimba kugenda mu paalamenti si kyokka ate nze nsukka nawaawo negamba nti si paalamenti yokka walibadde teweesimba mu kifo kya buvunaanyizibwa kyonna kabere bwa kansala kabere bwaki obwa kansala lwaki twali kukkiriza obubeeramu bw'obeera kansala kugombolola lyalibadde ng'essomero erikuteekateeka okuyiga ebiri ku ggombolola bwe bikolebwa chairman akola bw'ati kaawo akola bw'ati oluvannyuma lw'ebisanja 2 oba osobola ofuuka ssentebe w'eggombolola naye n'obwa chairman bwero si wano okutuukawo ewa chairman nga chairman atula mu nsonga z'abasajja abayombye ne bakyala baabwe nga wa myaka 25 nga chairman atawulula entalo ez'okulwana ezagundi yabba ekibanja kya munne nga wa myaka 25 awo n'abakyala siwayingirya n'abakyala bawa myaka emmeka n'abakyala abamukyala wa kabaka
oli muwandiisi wa nsonga z'abakyala ku lukiiko lw'erosi yaba muwandiisi wa nsonga z'abakyala secretary for women affairs aba wa myaka emekera era alondebwa nga bwa myaka gyonna omuntu awandiika ensonga z'abakyala yali badde omukyala ategeera ng'era ddala mukazi ayina bbaawe n'abeera awo naye kati ffe kye tukola olaba ne basenga kuno online kuliko basenga nga tafumbirwangako weebale nnyo naye nga yesenga abuulirira abawala baffe era kyova olawo omuntu agenda n'agamba n'anenya abamayanja abakazi mubabuukira bubuukizi nga nkoko temubateekateeka naye ffe abamanyi ensonga ezo olimpitawo nenzikusomesa buuza omukyalo oli omugambe nti singa osanga nze mayanja ng'olina kusooka kumala kunkwatirira bwenti nkube saluti mba mulamu oba mba mulwadde buba bulwadde obwo kakati lwaki olowooza nti ye omukyala ate yeetaaga kusooka ekintu kye bayita sex kibeera mu bwongo kasita obwongo bugulabe papa ebitundu ebisigadde byonna bikola bukozi naye no tupadde ndowooza anti nkulaga nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo badictator kwata compiling list y'abadictator nkugambye nti badictator bonna mu nsi bakwata entebe nga tebaweza myaka ameka myaka 5 ate badictator bakyasinza obubi mu bwa dictator bakwata entebe nga tebaweza myaka 3 research bwoba research anganze research akulaga nti omukulembeze omuntu okutuuka mu bukulembeze nga muto kicontributinga kinene nnyo ku bubi bw'omukulembeze oyo lwaki mayanja bw'okwata obwa president ku myaka 25 n'ofuuka president n'ogenda n'ogamba nti ensi yakubeeramu ebisanja bimeka 2 ensi bw'etabaamu democracy nga America otuuka ekiseera n'obuuza nti nze abadde president bwe nva ku bwa president ngenda kukola mulimu ki era omuntu n'obuuza ddala nti oyo yali president naye ziri ensi ezaabwe nga America Barack Obama bw'aba ava ku bwa president ku myaka 40 kuba yajja kuba president nga 47 n'afuga emyaka 8 n'avaako nga myaka 5 bw'aba avaawo bamuteekerateekera biki byagenda okufuna ng'avudde kuba president bamuteekerateekera nti tolinawo ojja kumusanga ng'akola mulimu bw'ajja obuzza okuwa public lecture nti kaŋŋende njogereko eri abantu kitegeeza ssente kati eno mu mawanga amaavu buli muntu lweyetunulira ng'amaanyi akyagalina akyasobola n'alaba nga entebe ebitiibwa abivaamu n'anywera okunywera kwe mu buyinza kitegeeza kutta bantu nakufuna buweereza bubi kubanga nalabyeko Mwami Museveni aliwo mmoyo mu Wakiso eyo yagambye nti Wakiso ekigiremeza mu bwavu mulonda opposition kati president bwajja mu bukulembeze anakuweereza abantu bonna banakuweereza ko bamuwagira Mwami Museveni nakugambye nti ensi tefunangayo omuntu omugezi nga Museveni olwo yaba mugezi omuntu agamba nti nno lwaki nkugamba nti Mwami Museveni mugezi avumirira ekintu olwaleero enkya n'akikola abalala ne bakkiriza nti kituufu era Mwami Museveni bw'akugamba nti Wakiso ekigibeeza obubi kuba kulonda ba NRM manya opposition naawe oyinza okulowooza nti kituufu si kituufu Wakiso district olw'ensonga nti niwoli abe NRM gye bakulembera anti kati gwate wanjira era bonna bakaaba kati gwate obalidde kuba NRM Wakiso district yatandikibwawo mu 2000 okuva Empigi olwaleero Wakiso district eweze emyaka 24 bukyanga ekola ki etondebwawo
mu myaka 24 Wakiso district chairman Ian Kyeyune nga wa NRM yagifugako 15 beddu nga wa NRM eggombola zonna eziri Ian Kyeyune yono gobayire enfufu ku lwebusabala oyo eggombola zonna 28 nga bwe ziri mu Wakiso district kati ziri 29 tekuliko ggombola yafugiddwa wa opposition myaka 10 ku myaka 20 emeka 24 abo opposition buli bafuze bakafugawo emyaka afuze emingi 9 abasinga obungi kisanja kyabwe kino kya NUP kyebasoose okukwata obukulembeze mu Wakiso district ate we batuukidde mu ekyo nga n'omusolo gwaffe fe twagendera ku district ng'omusolo gwaffe tulina collection account ya district nga sente zonna tuzikunganya tuziteeka ku account yaffe ne tuzigabanya nga bwe twagala ng'eggombola bazikwata omusolo zisigazaako ebitundu 65 35 ne biziweereza ku district we tuli olwaleero mwami Museveni yakozesa councils eza district ng'ayisizza ekiteeka kyeri sente zonna omusolo nga bwe gukuŋŋaana mu Wakiso biliyoni zaffe zonna central government neekola ki nezitutwala luli government yatwalanga musolo guli omunene nga locally raised revenue fe tumwesigaliza mu Wakiso district kati yenna local raised revenue mwami Museveni yamukuŋŋaanya n'amutwala ewuwe n'agenda n'akola abimu n'agenda n'agulira ab'ekiruhuula ebyapa by'ettaka n'agenda n'agula ettaka embalala n'aligulira abasenze n'alitwala naye bwe yayogedde ekyo azimba n'enguudo Kongo n'azimba n'enguudo Kongo yazimba essomero Itemagani Tanzania naye nga sente zonna azijja luddawa ewaffe Wakiso Wakiso ew'omusolo ebitundu 75 ku musolo gwonna eggwanga ligukuŋŋaanya gwonna tuwa ebitundu 75 mwami Museveni ezo sente zaakozesa luddawa enguudo Kongo n'amala n'agamba nti ffe ab'e Wakiso ekitubeeza mu bwavu kubanga tetwakola ki temwalonda NRM n'agenda ettololo gye twakayanira luli ebadde district emu nga Nansana municipality egisinga abantu obungi n'abaweezo nya n'abawa district 3 n'abawa city emu n'abawa municipality 2 n'abawa ne state division zimmeka 3 ne bava ku babaka ba parliament 6 ne bafuna 13 fe Wakiso fe Nansana ne tusigaza omubaka wa parliament atya omu naye ekyo gwe Mayanja wekka sinawulirako walala muntu akyogerako nti Museveni yagambye ab'e Wakiso twali badde ffenna kyetuvumirira naye mwami Museveni olw'okuba Katonda yamuwa amagezi n'omukisa ayogera ebigambo bye abantu babikubira ne mu nduulu era abantu bangi bakkiriza nti kati ekibeeza ebinnya ewaffe abakuba endulu sibe bamulya mu ngalo nabo leero ababadde tebamulya mu ngalo busajja bwatu babuwadde mutwalo kuba nalabyeko naawo nawe kitundu kyali wekwasa kitegedde naye yabadde agenda okusinkana nga bwegamba nti okuva ku luguudo okujja bwoti yabadde waffe maganjo sebaawo bamaze kuyiwawo buyinja munuka ze ziyiteko oluguudo sirukole kolas bayiyewo obuyinjawo ngajja nayiteko bwati naye ffe ab'e Maganjo twamulazeeko omanyi nze Maganja mmanyi ampita Namundagi n'erinnya lyange lyamulemaga nti oyo Nawandagi era nagenze ne kupita hando ye ne mugamba nti Mr. President ndowooza olabye ekiri e Maganjo Nawandagi wasibuka natandika okumulwanyisa ne mugamba nja kulwanyisa paka nga akujja e Maganjo era we yabadde atambula mu ggombolola ye Nabweru eyo bonna be yabadde asisinkana oba yabasinkanye Jinja Kalooli oba yabasinkanye Kagoma oba yabasinkanye ewa baasi na taxi ze zaabaleese naye nga siffe ku mitwalo 61 egy'abantu abali mu Nansana municipality mwami Museveni talina weewozezza abantu 100 ab'omu Nansana municipality naye alabe Kyagulanyi ajje olaba abaana be bajja nga tebalina gwe basombye tuyinza n'okuba tetulina tusobola kutuula nga Kyagulanyi yazze mu Nansana municipality naye kati bino tubigamba abavubuka abaffe abato ebimu basana balinde era mbadde ntambula nga nzija wano nensanyuka bwe ndabye ekifaananyi kya Moses Kataabu ng'agenze ku bwa meeya obwa Kampala Central Kataabu emyaka gy'amaze mu lukiiko lwa Kampala
Central nga kansala waamu n'engeri gy'abadde akolamu emirimu kati awo atuuse okuvuganya ku bwaki kuba meeya obwawo. Nze okundaba okujja nvuganye mu palamenti nze muntu eyatandika siina erosi gye sibangako. Naye abantu baveni bagamba Wandagi political failure talina wali awangude naye nkubuulira walana kati abavubuka abo walana natandikira ku erosi wano ng'omukulu w'abavubuka ne ŋŋenda ku erosi 2 ng'ow'abavubuka ne ŋŋenda ku erosi 3 nga defense ku myaka 23 nali defense owa ggombolola y'e Nabweru ate mu biseera ebyo nga mu ggombolola y'e Nabweru mulimu n'abayeekera. Sseddyaba ne Itongwa yali muyeekera mu ggombolola y'e Nabweru naye ng'ate nze nkulira security ku myaka 23 nga nze nkulira security y'e Nabweru nenvaawo ne ŋŋenda ku lukiiko lw'e Kasangati erosi Fongo tebannagidibya ne ŋŋenda ku erosi ffe Kasangati ng'ow'amawulire nga nze Mbezi Walame Kajombwe Kamya nenvaawo ne ndyoka ŋŋenda mu district council e Wakiso. Erosi zonna nga mazo zibaako era kye bayita local government kiri wano mu mutwe gwange netteeka obuteeka local government act ne bwenzibiri obuzibirizi ne bwongolokosa mutulo nkugamba nti oyo kyakoze kikontana na kino naye obuzibu bwe buva be baana bano abeegwanyiza nkugambye ekifuula omuntu nakyemalira aba amazeeyo ebitiibwa byonna naye nga talaba walala waasobola kudda naye nga tayagala kudda ku faamu ye atuula abeera omuwi w'amagezi. So ekyo kiddamu nti nga bwadde bagamba nti owalana Waiswa Mufumbiro owalana Zambali Blasio Mukasa si ensonga kuba nti nno bakyabulamu okujja mu byobufuzi emyaka gyabwe gikyalimu okuteekebwateekebwa era nze ebimu ku byennenya kati singa mbadde waakumma kojjange Eriasi Lukwago akalulu munenya kintu eki kimu butateekateeka bato. Eriasi Lukwago okujja waali mu by'amateeka ne mu by'obufuzi yateekwateekwa. Mu by'amateeka yateekwateekwa Damiano Lubega. Damiano Lubega yaddawa simanyi oyogedde ku Damiano Lubega ne Joseph bali ku ddembe abo abasajja abaali abagundiivu mu mateeka abo gy'emikono egyateekateeka Eriasi Lukwago. Mu by'obufuzi n'ateekwateekwa Paulo Kawanga Ssemwogerere. Omugenzi kati bo babuuze mmwe muteeseteese baani? Nakyemalira ono yali waakujja mu buyinza mangu nnyo singa twakkiriza okuteekebwateekebwa ne tukkiriza n'abantu bateeketeeke abato. Twali tukola kitono nnyo. Kasibante bakuwadde obubaka bwa palamenti twagala emyaka gino 5 egisooka mu bavubuka b'otambula nabo mu gombololayo o-identifyingemu omu oba babiri abasobola okuvuganya ku palamenti. O-identifyingeyo omuntu omu oba babiri bwe kiba kiggwako ababiri abo booteeseteese omu mugjeewo musimbe mu constituency erimu owa NRM nga kyetugenderera si kuwangula naye tugendayo kusimba mirandira nti kampeyini zino mayanja bw'avuganya n'anyeenya bw'aba awangudde guba mukisa naye ffe tumutwalayo nga tugenze kunyeenya ku kisanja ekiddako tuwangule nti bw'omutandisa kino n'anyeenya emyaka 5 gwe gy'okomawo mu kisanja kye ekyokubiri yazimba ground eri gy'anyeenyezza azimba ground nti bwemutuukira ku kisanja kye ekyokubiri nga kiggwako muddemu amaanyi muwangule. Bw'awangula naye ateeketeeke babiri. Nandala Mafaabi bw'atyo bwe yakola e Bugisu yawangula akalunga alyogu owa opposition mu myaka 10 gyokka bwe giti. Bugisu yali n'abaka ba palamenti abasukka 10 aba FDC nga bw'atyo bw'akola. Era olumu nali ku kitebe kya FDC ne mwegomba yajja n'abantu nga 30
nga bonna yabasasulira ng'agamba ono tumusimbye ku bubaka ba paalamenti avuganya oli owa NRM ekisanja kino tumanyi tajja kuwangula naye ekiddako ajja kukola ki ajja kuwangula ono tumusimbye kuba chairman bwero titiri agenda kuwangula ono tumusimbye kuba kansala ajja kuwangula nga kumpi bakansala bayina bonna bawangula be yasimba kubaka wa parliament bw'atawangula nga kisanja kino ng'awangula ekiddako senga bwe twakolanga bwetto kati NUP n'abaka 57 mu parliament ku mulundi guno ebadde esobola okusimbawo abantu 114 ng'abaka ba parliament be babakoze eki be babasimbye gye babasimbye ewalala kati twalibadde nga kituyamba nti gwe tukuwa constituency eno begibeeremu provided nti ojja kumentalinga abala kati bano tubanenya butamentalinga balala ffe twateekebwateekebwa ekizibu mwe kye muyina temwagala kubateekateeka mwe mulowooza nti kati mutegeera era olyagera n'olugero ne gw'ozadde akuba engoma n'ozina n'omubuuza nti olugero lomanyi bwe luggwayo era omanyi n'amakulu gaalwo ne gw'ozadde akuba engoma n'ozina kaggwa ensonyi aganza baana omusajja kaggwa ensonyi aganza baana n'alyoka yeewolereza ne gw'ozadde agikuba n'okola ki kubanga omuntu okuzina amazina fe engoro zino zirina amakulu mangi naye zirina ne bwe ziggwayo kati nagamba nimwagamba fe bakulembeza ab'enkya kati waba omusajja eyanyambye ennyo n'aleeta obwana nga buli ku TikTok okwo bugamba nti mwagamba fe bakulembeza ab'enkya enkya eyaffe erituuka ddi nabo buwulira nti busobola ekituteesaawo ebisaanyizo kukendeeza bungi bwabo abamala gavuganya mu bifo ebyokwonoona omuntu agamba nti president ateekwa okuba n'obuyigirize bwa siniya ya 6 naye gwe kyolowooza nti abasiniya y'omukaaga be bategeera nti buli amalako siniya y'omukaaga aba ategeera tobalaba mu paalamenti omwo mu kibuga Kampala temulimu balina bizimbe nga tasobola na kuwandiika linnya lye be basingamu obungi naye mulimu profesa w'Emakerere ayinamu ekizimbe temuli yadde kati buli kintu ekizibu abantu balemeddwa okumanya leeni zaabwe waliwo emyaka ng'osaana kubeera kansala si mubaka wa paalamenti kati kankwe ekyokulabirako ky'abantu babiri mukwano gwange Mathias Walukagga yagenze kuvuganya Lubega Sseggona naye kyabujega kyabusiru okuddira Mathias Walukagga n'omusikiza Sseggona atera kyekimu boddira Sseggona n'omusikiza Mathias n'omusikizaani Mathias Walukagga n'ogamba nti kati Sseggona kamutwale ababeera meeya avuganye Mathias Walukagga mugjeyo oba mulalu obako ekikyamu ku mutwe Mathias Walukagga mulungi nnyo awo waali ne Sseggona mulungi nnyo awo waali kati Sseggona bw'oba omugjawo awo waali badde omuleeta ku bwa meeya bwa municipality ku bwa meeya bwa Kampala obadde omutwala ku bwa president abasajja bana America batusinga eri ewaabwe balinayo states naye buli governor wa state akwalifying okubeera president era naawe nga bw'omuleeta avuganye ku bwa president asobola buli kansala omukiise akiika mu lukiiko lwa state ziri ezaabwe ziri mu state eri omugjayo n'omuleeta n'avuganya ku bwa president n'asobola naye katunuulya bano ewaffe nabo bennyini beemanyi nti banafu era nabo beemanyi nti tebalina meriti y'ensonga lwaki buli muntu ku kifaananyi kye kuliko Kyagulanyi aganye nza nti pulezidenti wange nteekwa okuba nga muwagira nga ndi naye wano bw'oba owagira Kyagulanyi genda gye bapulintingira posita kubisayo posita z'omutwalo ogwo gomu kubisa eza Kyagulanyi 10,000 beri kuba ye pulezidenti pulezidenti ayinza kutimba posita kumu
nga kansala bwazitimba. President ayinza kutimba poster nga mubaka wa parliament. Ate president sobola timba poster ng'omubaka wa parliament kale. Kubisa omutwalo gwo oguteeke wabbali. Okubise n'okwa Kyagulanyi oguteeke wabbali. Kyagulanyi amanye nti ewuwo tajja kutimbayo poster. Timba wano ekikyo, timba waggulu ekya Kyagulanyi, timba wansi ekikyo. Timba waggulu ekya Kyagulanyi, timba wansi ekikyo. Naye kali bo badde n'abamu nno Kyagulanyi yakulembera. Nga ye munene. Yaali eno mabega. Kubanga ategedde nti Kyagulanyi yalina meriti. Ye talina meriti. Era teri muntu asobola kumulonda nga talonze nga talabye ku Kyagulanyi. Awo toyina kyozimba. Kyetugamba kire kya NUP nti NUP egende ku ground yo yennyini pate. Yebezimba ground. Bwe mala okuzimba ground n'eginyweza. Eronda nti kaadi tugiwadde Sewandagi, tugiwadde Mayanja, tugiwadde Gundi. Nti bw'obakolerako mess bwe bakujjawo ne bagamba nti tuze mukuwa kaadi tosobola kuwangula. Naye kati bano ba Bedi Bwanika ne Mathias Mpuuga kyowula kibawaga kubanga bo balowooza nti be balina ground. Naye nga Bedi Bwanika si yalina ground. Abedi Bwanika ali amaze ebbanga nga yeesimba kuba president nga tumugamba nti awo tojjaawo weesimbe ku bubaka ba parliament ng'agaanye. Bwe yeesimba ku bubaka ba parliament yawangula. Na kati awulira agamba nti nja kuba wangula. Abedi Bwanika bw'anaatuwangula waawo nakigamba ne Kyagulanyi nti abantu babiri bwe balidda mu parliament ne bw'oliba ofunye ababaka ba parliament abapya 4 ng'olina 10 kati oliba tolina kyokoze. Naye Abedi Bwanika n'Empuuga bwe batalidda mu parliament NUP ne bweri besigaza ababaka ba parliament 2 mu parliament egenda kubanga erina kyekoze. Kubanga ekyo kijja kufuuka kangabaana nti tomala gatunula ku kibiina ku kinyeenya NRM awo watusingira. Owa NRM n'osala eddiro n'ova mu NRM n'ogamba nti ngenze mu NUP buli kyonna ekisoboka bajja kikola okulaba nga towangula. Era kyova olaba teriyo mubaka ya doogu eyasaze okuva mu NRM ajje waffe mu opposition. Bano bamuyanja Ssennyonga baamala kumanya nti NRM ebasudde. Kati banoonya kamubaaka nga bolaba mukwano gwange Reverend Bakaluba Mukasa. Yali wa NRM n'agwa emirundi egiwerako n'agamba nti akanoonye kamubaaka n'adda mu bantu n'afunira mu kamubaaka n'ayangwa n'agenda. Kati obuzibu tuba nabo bwebo nti ate n'ekirala nga Museveni bino abikola bigendedde mu mudde yeewaana abaana bafu babuza emirimu. Kati otuuka enansana ng'eriyo Kwizera ng'abantu bagambye nti oyo Kwizera ye taata kazo era azze okubayamba abakiikirire kubanga yali mu kino yali mu kiri. Naye nga Kwizera gwe bayita taata kazo teriyo mayanja gwe basobola kuyita taata kiruhuura eri Kwizera gyasibuka. Kubanga mayanja talina ssente. Ono Kwizera alina ssente z'asobola okuwa bamayanja n'aziwa Basentamu n'aziwa Basewandagi n'aziwa Bamukasa n'aziwa Bamukiibi ne batambula nga bamuyimba. Naye nga bamuyimba against mayanja owaabwe nga ye Kwizera bw'amala okufuna akafo ajja kukwata ensimbi ze nga bw'azifuna bw'azitwalawa ewaabwe. So nga ate mayanja bw'azifuna ne bw'aba nga ggwe takuwadde abadde apangisa ku nju z'akatongole agenda okuzimba wali. Amataffaali ajja gagula ku baana bo wali. Omusenyu ajja gugula ku muganda wo wali. Omuseminti ajja kujja amugule ku adiweyayo wano. Era ssente abe nga alina z'akoze eki. Naye balaba bayimba Kwizera. Nga naye banange lwaki mutubalamu magezi. Kati n'obwa kansala nabo kale abaana batulemye okuweerera. Naye obwa kansala tetutegako bisaanyizo bya buyigirize. Naye nabo tulonde Bakwizera batusikire mu ggombolola ezaffe ku bwa kansala tulaba nga okukutumanyiira. Naye nabo bali mu NRM. Naye yagamba ali mu struggle.
senda mbojja nakuvuma nina gwe nangamba gwe wabaki atayambala bereti mbulaki toyambala bereti lwaki tojambala namulaba oko ngambuuza mulwaki sambala bereti abaganda bagamba eyemanya amalwalira tatega ŋŋaali bwoba edda kyalinga kiwanuuzibwa ŋŋaali crested crane nti bw'ogitaba nono gifula akabonero k'eggwanga batusanga wane waffe Buganda tugiwa ekitiibwa naye nga balowooza nti bwotta ŋŋaali olwala n'abo mu maka go ne balwala mpaka nga naawe okoze eki nga mwenna mufudde ng'ofudde kati bwabanga omanyi nti obulamu bwo bunafu nga teweepanga kutta ŋŋaali gwe bayite yemanya amalwalira tatega ki tatega ŋŋaali nsobola okuva waka ku ssaawa 12 nenzirayo ku ssaawa 2 ez'ekiro nga sirina kyendidde naye nga tekitegeeza nti sirina ssente nyinza okujja okutuula mu kawooteri okulya emmere naye ntunulatunula awo nenvaawo neŋŋenda awala kubanga nze ebizibu byange mbimanyi oli akuba agambe nti buli alina bereti mukube nga nze manya nnoonya kunkuba nga ngiteekako emyaka gyonna anoonya bwe tulisanga Sewandagi wonna tumuse nabeeranga ewa Kiso ku district diso eyali diso wa Wakiso district nga yakuli okuba abeekalakasa mu Wakiso ki district naye nga buli lwansanga ngamba nti Sewandagi oli mutiitiizi lwaki togendako ku switi ne weekalakasa ne tukulaba gendako weekalakase n'ensonga ezeetaaga okwekalakasa ng'azimpeereza ne ku WhatsApp mwami Sewandagi ensonga eyo wandigenze n'ogyekalakasiza kunga abantu bagyekalakase anonya wakubatulira naye nga muganda wange yawe owaweesige Mukama ekawempe abasajja bajjanga Ikagwe banoonya omu era bayiwa ettaka mu kkubo olwaliyiwa mu kkubo nga weesige Mukama yabawadde ssente eziteekamu ettaka mu kkubo abaana ne bamugamba nti muze yimirako waggulu abantu bakole ki bakulabe musajja watu najja n'ayimirira ku ntuumu y'ettaka ly'abagulidde okukola kwekalakaasa olwayimirirako bw'ati bamukuba ekyasa eki era kasita yagwa wansi baamukuba ne bagenda kati yakugamba ndi Sewandagi teekako bereti nze amalwaliro oli mutiitiizi nnyo anti ab'omuti baba baseka ng'ab'omugumu bakaaba nze buno obutiitiizi bwange nakuli owana abaana b'e Kenya nti omulimu bakola mulungi nnyo ogw'okwekalakaasa kati ate lwaki bo baga nti bakola omulimu mulungi nnyo lwaki nakugambye nti eyemanya amalwalira Sewandagi ndi musajja munaku nnyo nga bwondaba nakati ku myaka gino nkyasoma nsoma mateeka singa omuntu ankuba ekyasi nanzita nze yanemesa okusomera e Buddo yakola ekintu eki yakuba taata wange namukola ki ngenda okufuna okumaliriza byembadde ensoma ndi mugezi nnyo bampadde scholarship nsomere e Buddo nga siina wakungulira bintwala mu kisulo abaana b'e Kenya abo lwaki bakola omulimu mulungi manya bafudde kwekalakaso kwabadde sabasaba 35 be bafudde aba bali mu mbeera eyo naffe twalina bwe twalwaniranga mu biseera ebyo era mu biseera biri bwe twabeeranga mu popular resistance tolaba nga mbeera nfeesafeesa buli kiseera eyo yali perfume gundi tiya gas naye baali bakaleetanga bakakagezesa e Masaka oli yafuwa akafuwe bw'ati nga nze nkulembedde nendaba ekizikiza nengwa ekiwanga kyange okuva olwo tekyaddamu kuterera ti ku myaka gyange ebyo nali mbisobola kati ku myaka gino gyendimu ebyo sijja kubisobola kubanga amalwaliro agange ngakola ki ogamanyi ngamanyi era omuntu bwanga bagambe kati tunabyangambye obutesimbawo natunudde butunze embalabu bazimbeera negamba nti abo sijja kugenda
kubanga bane waffe Buganda waliwo ebizibu eby'amaanyi lulina kunyumiza wano ku mukyala Geraldine Sali nga tumaliriza nenkugamba nti abamulanga bebamulanga ate nga ne kakiiko kwaliko Abaganda bamulanga nti yakwata ssente n'aziteeka mu bwavu mpologoma naye nga ye Muganda ne bamujja mu kifo ekyo era ne bamuwummuza ne bateekawo Munyankole buuzo oyo yamugamba nti wawa Abaganda ssente ekibiina ekyewammwe nti bukyanga mugendamu Omunyankole ebibiina ebiri mu Ankole tebifuna ssente ezo yo Omunyankole bwawe ebibiina ebiri mu Ankole ssente aba takoze ensobi Omuganda bwawe ebibiina ebiri mu Buganda ssente aba akoze ensobi ffe ababadde Masaka abakuliddeyo bannabuddu kumpi tuba ba Luganda nga bwolaba ogende Mawokota eriyo ekyalo bakiyita Buwere kyonna abakiriko ba Luganda kubanga basingako bonna bankima gende Sagala mu Buwaya abasingayo bamamba kati ebuwaya bwe bayo cooperative society ne bawowe mamba okukulira cooperative society okugaba sente mu cooperative society emikisa giri 9 ku buli 10 nti cooperative society janaawa sente ebuwaya mulimu abo Luganda lwe kati bawa mukyala Geraldine Sali okubanga yalina obuvunaanyizibwa mu bwavu mpologoma oba bwavu mpologoma kubanga bwavu mpologoma ye Masaka Geraldine Sali naye mukyala azaalibwa waffe Bbaala gye bamuzaala kaakati abe Masaka banoonya ani anaabayamba omukugu mu ebyo nga bbaawe mukugu mu ebyo nga Sewandagi bwali omukugu mu by'ettaka toyina bwonoonya muntu wakuyamba ku nsonga za ttaka n'otaleeta Sewandagi ne bawa NRM naye nga ate omusajja tayagalira ddala ki tayagalira ddala NRM so abantu baffe balekeraawo okufuuka nyanja teyaza kyayo ebyo ne babitunda butulizi ne babirekaawo bali ne bagenda ne mu kkooti cooperative society eyeri ewaabwe yagenda mu kkooti ne bawaaba omusango nga bawawaabidde agikulira yakutte ssente n'akolamu embaga n'agula emmotoka n'agabira abateetaagisa Solicitor General n'awandiikayo ebbaluwa n'agamba nti ffe bwe tukwata ssente ne tuziwa cooperative society ezo ssente ziba za cooperative society gavumenti eba tekyaziinako buvunaanyizibwa era teyinza kuzibuulirizaako teyina kyeyinza zikolamu nojja mu bwavu mpologoma ey'e Buganda eyo n'ogamba nti awo tuteekwa okunoonyerezaawo ezo double standards tuteekwa okuzirwanyisa n'amaanyi gonna abaana baffe bateekwa okukkiriza muleeni mwe batambulira Mayanja n'obeera ku radio kwokola ng'okkiriza nti wano wendi nkyasobola kuba mukozi wa ku radio bwe naagenda nkola n'amaanyi nsobola n'okufuuka station manager naye tova eno gandi Mayanja nze station manager kati ng'oguddewo bugwi teri ajja kukkiriza so abantu baffe tubagamba Kyagulanyi yayogera ekigambo eki mwebeereremu tetuyinza kubanga tukaaba obwavu obukudde ejjembe mu Buganda ne Museveni n'abutulangira ng'era ensonga kwasinzidde nti kubanga tulonda baki opposition naye n'ebifo bye tulinako obuyinza okubigaba ate nabyo ne tubiwa abatali baffe olina obuyinza obulonda kansala Mayanja yeesimbyewo ne Kwizera era n'olonda Kwizera kati noonenya Museveni nti baradisi bonna Banyankole noonenya Museveni nti bajaninga officer bonna Banyankole noonenya Museveni nti bakaawo bonna Banyankole nga naawe gwe kennyini alina obusobozi obugaba obubaka bwa paalamenti obuwadde wayiswa ekyo kye tugamba bwe tuba baakulwanyisa Museveni tuteekwa okutambulira muleeni ezitumala nze Sewandagi atasobola kwogera Lusoga mbeere wenjoga okwogera Oluganda ne baluwulira muganda wange wayiswa mu Fumbiro asobola okwogera Olusoga ayogere n'abasoga abamatize era ekyo ekifo akikole ki simujjaayo nti kubanga simwagala wano
era nze nkya nja kwagaliza nnyo muganda wange Rubongoya afuuke pulezidenti wa Uganda era muwagire nga Kyagulanyi avuddewo ng'agambye nti Rubongoya gwenkoze eki gwendeese ekyo nsobola okukikola ne mwagaliza naye bwe nzija wano nkugamba nti okuvuganya mu Kampala Central wadde mukama wange w'oyagala ensonga gy'owadde si ntuufu waliyo baminisita nga ministries zaabwe ziri Ntebe naye nga bakiikirira luddawa Koboko naye ministries zaabwe ziri Ntebe kati gwe toyinza kungamba nti olwokuba olina obuvunaanyizibwa mu NUP weetaaga kubeera Kampala ffe kye twagala okujja nakyemalira mu buyinza tusooka mutemako biwaawaatiro eri gy'osobola okuwangula gendayo ekyo ekifo kuba kino ekya Kampala twakimala dda ne bwe tuteekawo embwa ejja kukola ki ejja kuwangula gendayo eri omuggyeko bulwobweri kubanga ffe ogenda ne weesimba eri embalala ne bw'ogwa tekikuggyako kubeera sekuritale jeno era tusigala tukuwagira nga gwe sekuritale jeno waffe kubanga tumanyi nakyemalira bw'atyo bw'akola era ensonga lwaki tuyinza gamba Kyagulanyi nti political failure kubanga tumanyi bulungi nti nakyemalira yamubba okitegedde naye buno obugenda bwewana political successful naye nga ne ballot paper abantu balonda ambuleera tebakumanyira kumanyayasizza nnyo tweyanzeege emboozi tebankadde aginyumya yagikaddiye mwebala okutuwuliriza twebaza batwerako comment sennungi namwe abateekako embi mbanukula nga bwe muzitaddeko kale tweyanza nnyo tweyanzeege Council Sewanda gigwe mbadde naye ebigambo abyogedde ebya wiiki eno tutwagaliza weekend ennungi okutuusa mu wiiki ejja tunakwataganira sebo nga byakuwummula butereevu njagala kuwummula byabufuzi ngenda mu mwaka gwange ogwokuna sebo tolina kuwummula sebo anti nagambye bamwine yaŋŋambye ekigambo nekintuuka nti bwe mba nga nnwanirira mmwe abali mu opposition nga siina kyenfunamu n'okujja wano neesasulidde okujja wano siina kyenfunamu okujjako abampa emirimu abo benneebaza era bwe bakyankuumira ku channels zino kati ate nga bali banvuma buvumi akanamba k'essimu abagala ku nsonga z'ettaka na biki byonna tumalirize 0702 43 88 52 0702 43 88 52 ebikwata ku ttaka byokka byemanyi kati mpozi nyongeddeko n'ebya kkooti bw'oba olina omusango gwo mu kkooti oyagala kuwaaba olina gw'oyagala okuwawaabira nsobola okukuyambako okuteekateeka empaabayo nsobola okukuyambako nenkufunira looyo omulungi ataakudaaze n'okola emirimu gyo era n'omusango n'oguwangula nga bwe kyetaagisa tweyanza nnyo tweyanzeege tukomye wano tulabagane Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.